bange batano oli mutegeka kivulu oyagala batano sagala banaleti abantu tebachaleta abantu tebachaleta abantu kubanga tekyali business tewali not a business ngamba vinka wange omulesewa anti nze nkugamba mazima sagala kugamba byeyagala kuwulira nzida wange oba muzeeyi wange Bebe Cool yeyagaliza ekisuse mu bantu abakoledde fraternity eya entertain eya music industry ayinamu obuntu bwe bwakola naye ng'omuntu obulaba buno bwa upgrading abanaga nti buli mwaka ngenda kulangirira abayimbi abakoze ebyo kakwatayo Bebe Cool naye bw'oba oyogera ku mpologoma za wano abantu abakoledde music industry mu ggwanga Uganda mwami Bebe Cool oyinza obutamuleeta. Okay, basibo ne banya mugamba muti abali Katiba TV kaso bitambula ddala bulungi nnyo gwe wenna sinzidde okubeera nti nno otulaba okugamba kyokola kyamaanyi nnyo olunaku olwaleero andi ne president w'abasuubuzi mu ggwanga Uganda ng'ono yakulembera ekibiina oba federation etwala abasuubuzi mu ggwanga Uganda gye bayita FUTA Federation of Uganda Traders Association mukulu John Kabanda ate nga muntu munnabya bisanyusa nnyo era nga yomu kwa promoter abasinga amaanyi wabweru w'ekibuga wano mu Kampala waliwo empologoma zaawo sebo ne wano nze ndi musajja musuubuzi nakugamba dda naye mala kulaba yes anti era nayo business naye gamba wano tewali sente wabeerawo beeraga bwerazi mu Kampala abapromoter tebate zibazivaawa expense nene sajja bateeka lugo gwawo naafuna mmeka baanyera bali wakati lugoge jula bamenga mmeka si mitwalo ngagumwe gojobe gendeze tolabanga ababeera basoloza babeera banjawulo ekitegeeza nti wabawo bamanerenda banja abeera bajjawo ezaabwe kati bamaliza nga goloza abantu abategeka show z'erugogo bameka bamalako nga webalinga beba own of the show bameka gwenyagala ngambe nti gundi yategeka nitubeera nayawo nesho netuko okugwa nga wali babeera badduse dda nga ababawola babanja sente nyingi nnyo ekitagambika nga tebasobola kubeera awo n'ababanja yezonga lwaki bapromote kivulo kiba kigenda tobalaba babaawo dikanaawe tebabaawo babeera bagenze ku bankinga sente nga bazibankinga wate ng'obwedda balabe bazikwata nze mu senior business man kyekiri kyenkugamba nti nze nkola kintu ekinaavaamu amagoba that's why labanga bwe tuba tulwanirira omulimu guno tulwana nnyo gusigale nga weeguli because ntunula mu maaso kati ababeera bategese wano agamba kantegeke neetege nsobole okufuna kwe naategulira abalala abantu nga bagufunyeemu badowaaje baliwa saagala nnyo kulumba bantu naye Nobati akubuulira amazima akubuulire Ivan amazima ajja akugambe nti bwe nategeka lugogo navaamu bwe nti oyinza kwesanga abantu abo bwabanga yasangibwa avuga kamotoka ke ka wish nga nako takyakayina ate nga ali mu mbirigo engeri gye ndiriida mu entity y'ebyobusuubuzi nze ku bantu b'ebivvulu nsobola okubanga buli wiiki nfuna emisango egitakka wansi weena egy'abapromota kitegeeza be tulaba wano Africana lugo myerago myerere tewali sente nze njagala ajja akubalire expense akubalire n'abantu abatuufu babeera asolozezza ombulire sente z'abaafunye bayaaye naawe ziriwa sente tewaba ate bamaliriza bali mu mabanja kyova olaba nze sikola kintu kye ngenda kwejjusa nkya kubanga nze ndi corporate ndi VIP kati esawo ntokyasobola kungobaganya misinde ng'ommanja abantu bonna babeera bagenda kubeera mabega wogwa mmanja lwaki omusajja yepampalika ku bintu byatajja kusobola okiraba kakyenva ngamba nasalawo okugabula abantu bewaffe kanzije mbagabule bantu ne bakyakala bizinensi ewanudde nja kujja njibuulira abantu nabagamba dda nti industry entity ey'okutegeka ebivvulu si bizinensi si mu kyalo si mu kibuga nzija mbigamba abantu. Okay. Mukulu Bebe Cool yabadde alina ekiteeso kyesimanyi oba wakiwuliddeko ng'ayagala gavumenti era yabwe yatuuka ewa General Sali yamugamba abaweeyo biliyoni ezisoba mu 10 Bebe Cool bamuweeko ne Kamiri bamuweeko endala bakwate ba promoter nga mu 10
mulange ku MTV simanya BBC CNN yonna balange ekivulu ky'abantu babiri era abantu abo babiri bamale ebbanga nga tebayimba Abannayuganda bonna nga beesunga kujja mu kivulu ekyo mukole ssente bitunde eggwanga yonna ensi etye kisobola okuyambako music industry. Ekibuuzo ekyo okibuuzizza omuntu omutuufu. Ekituufu kiri nti muganda wange oba muzeeyi wange Bebe Cool yeeyagaliza ekisuse mu bantu abakoledde fraternity eya entertain eya music industry. Ayinamu obuntu bwe bwakolaakola naye ng'omuntu obulaba buno bwa upgrading abanaga nti buli mwaka ngenda kulangirira abayimbi abakoze ebyo kakwatayo. Bebe Cool naye bw'oba oyogera ku mpologoma za wano abantu abakoledde music industry mu ggwanga Uganda mwami Bebe Cool oyinza obutamuleeta. Omusajja namba 1 atasaana kubaganyizaako birowoozo mu ggwanga akoze mu tourism ayimbye akyusize eggwanga mu byonna nga tetunonolidde bibiibye wadde n'ekimu bamuyita Dr. Jose Chameleone number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 number 7 number 8 number 9 number 10 nange omututte nnyo naawe ate Chameleone amuddirira number 11 bano bonna tewali Chameleone enambi tomuzannyirangako ntambudde ku nsi eno naye Chameleone Bannakenya bamukaayanira ate ze Chameleone nange nasooka muzaala wamu naye ennyimba ze nazaagalanga nnyo edda nga nsoma kati nga nzaagala nnyo nga zirina message naye bwe namutuukako manye omuntu bw'omusembera n'omubeera kumpi otandika okuba nga azalawa kaakati ntandika okutambulako mba ndi Dubai ku makya ntaddeko akalediyo k'e Dubai ngenda okuba Mamma Mia ng'oli Dubai nga bakubye mu bawayabu nga bakubye oluyimba lwa Dr. Jose Chameleone lwa Mamma Mia tantinta Chameleone kati netuwakana mwawo ne Bannakenya nga bagamba Chameleone bamuzaala waffe ate nga bali serious nga bagamba Munnakenya Chameleone bamuzaala waffe nga bamukaayanira ne ngamba ono omusajja kya bulambuzi. Lumu nali China nga ndina abasajja wa Tanzania nabo nga bakayana nga bagamba Chameleone bamuzaalireyo waabwe kati mbatunuulira ne mbasekerera Chameleone bamuzaala Uganda okiraba so neyongera okumwagala akasajja ako tekazannyirwako abantu bakawe ekitiibwa mu ggwanga lino Uganda tofaalidde namba 2 omwana omulala akoledde industry mu ggwanga lino bamuyita Eddie Kenzo abantu abamu tebannaba kumutegeera bulungi sokoleke Chameleone ali mu kisooka mpaka mu kya 10 amuddirira Kenzo mu kya 11 kati anti mu kuyimba bwe tuba twogera mu kuyimba Chameleone mukubulidde olugendo lwatambudde kati abayimbye ate nga bakoledde music industry fraternity nebeerewo Eddie Kenzo era bitali byakulimba abantu bano kebuleese programu eno abantu bano engeri gyendi president wa FUTA Federation of Uganda Traders Associations nina obuyinza nga president obusalawo ne tusiima abantu Kenzo ekirabo kye tukiina era ngenda kukusaba tuteeketeeke abantu bano tubawe ebirabo byabwe Dr. Jose Chameleone yasooka tugenda muwe ekirabo kye ekyokubanga akoze nga ekyobulambuzi mu ggwanga lino ekirala okuyimba ennyimba ez'amakulu bannange omwana tazannyirwako mbagamba mazima si mu Luswayiri si mu Luzungu si mu Luganda yafuuka omusomesa ow'ensonga era ensobi nnyingi zakola mu musonyiwe byakoze tebikoleka muntu mulamu is a general four-star general mu music industry four-star Chameleone tasaana na kwogerako bwe tuba nga twogera ku nsonga zino 11 Eddie Kenzo negamba nti number 1 mukolera music industry okugibezaawo tubeere nga tukyasobola n'okuyimirira ne tujoogerako music abantu baddemuko ku mpisa baali beeyisanga ebyonziira abantu abo boolaba tebategeera tibategeera abantu abayimbi bino mbyogera nga nsobola n'okubiddamu enkya tibategeerera ddala balalu abawedde emirimu
oyogera naye wano kino enchanga kirala kati Kenzo akoze nnyo kuba framing abafuula abantu era kyenyinza omusasula mu ekyo kuba ziri awadi tugenda zibawa tubasibide n'entanda biki byonna tubalambike omulimu gwaffe gusobole okwabasuubuzi abali eyo basobole okutambulira mu entity nga bafuna naye njagenda nyambeko omukyala w'Ennyamutolo okumukubira ku campaign kuba kati abasuubuzi baffe bangi nnyo eyo Kenzo ogenda mbeere nga musasudde njagenda era mujja kundaba si byakwogera bwogezi n'ebirabo ngenda gamba bakulembeze bannange obutasukka leero to delivering the story eno mu bbanga litali lyawala tugende abantu abo tubasinkane tubawe ebirabo byabwe Chameleone ne Eddie Kenzo aba abantu aba owokusatu n'ababiri kati awo kakati uliriza kati Kenzo ate naye byakoze awo atambula 8 Tuba mudirira byenjogera mazima Eddie Kenzo avuga 80 kati 11 12 13 14 15 16 17 teri amudirira awo Kenzo tazanyirwako 18 abavuga awo ebitundu ddene nnyo akoledde myezi anakiddamu nayogera nze munansonyiwa abanyiiga nnyo balina entondo nnyingi era bagenda kunyiigira bajja kunyiiga nnyo nyinza n'okumutuuka kenca ne muyita ne mugajango nnyambeko wano n'agaana naye oba ogaana nze njogedde mazima because I'm a leader ebigambo byange abantu babitwala bibanga byakusomesa kati balina okubitunuulira basengeje balabe byenjogedde bituufu byenjogera mazima agannamaddala abo abantu babiri basana 5 billion kati Bebe Cool yazisaba omujjeewo Bebe Cool sente zaali badde zimuweebwa za kibuloka Bebe Cool ng'omuntu asomye omulimu asasulwa eby'ennaku zino bizibu kati fe abasuubuzi ne buloka naye muki aba musuubuzi kati Bebe Cool olwokuba yaleese ekirowoozo kino naye asaana afuneyo akasente naye nga tekenkanankana kaabano bamega Eddie Kenzo ne Chameleone atasobola kubenkana ate Chameleone tasaana na kusemberera ne 5 billion bamuwadde sente entono Chameleone asaana agende ku payroll ya government I'm telling you buli mwezi asasulwa Chameleone asaana agende ku payroll ya government nga bamusasula olw'okusomesa obulungi eggwanga ekyo kimu ekyokubiri olw'okutunda eggwanga lyattu Uganda Chameleone abantu bafya Zambia Chameleone yagenda Zambia abantu ne bafa ku kisaawe nga bamulindiridde mumwe muzanyisa wano Chameleone yali Tanzania ekisaawe ne kibutikirwa abantu president wa Tanzania n'agamba muyimbi kyajja nti Chameleone badde basanaso mujongere ebere yanchanso olw'okumwaniriza Chameleone yali e Rwanda ng'abantu bamulindiridde mu kisaawe balinga ng'abazze okulaba omupiira nga kipivye bweki kimu abantu ba 12 Dr. Jose Chameleone gwe njogerako Chameleone yagenda e Congo n'olutalo ne luyimiriramu yabye Sudani ne luyimiriramu bagende balabe obadde na kituufu yoyo yennyini gwe balaba atuuse abanyekera bagende basooka balabe Chameleone baloke badde mu lutalo gavumenti n'abali mu nsiko abazze okulwana ne bayimiriza mu lutalo basobole okulaba Chameleone nga zze emmundu eryokeddemu era bwe yamala okwabulira n'abaga nti mulekeemu essaawa nga 2 abantu basobole okwebaka bakole batamuddeyo yoyo Dr. Joseph ali ku level ekulembera amawanga ago genjogedde agayimiriza okulwana byenjogera mazima ndi musajja musuubuzi nange mu music industry gyendi president oli w'amaanyi kakati mwami Bebe Cool simulinako obuzibizi my friend era advisor mulungi nyama nyinyo kola script Bebe Cool nyinyo kola script naye bwe tuba twogera bya ddala endongo Bebe Cool asasulwe akasente kwezo sente naye ne president naye bamuweka akusoma Kenya ku radio za ng'agenze kola ki kubanga nze nkugamba okusinziira ku byenzize ndaba bibeera ku online nawe ogenda typingaho Dr. Jose Chameleone #1 in music in Tanzania bagenda muleeta abo bonna nalabyo n'omwana eyerabise nnyo mu Tanzania Diamond Platinum asaaga ye packaging bwe packaging bulungi naye Chameleone amutya amutelling you era amusaba ne collab naye yamugana Jimo asobola n'okukola ebirala byonna ne byotalaba mu kamera akasajja tekeyogera ko bweyogezi
Chameleone tayagala kweyogerako bweyogezi. President abasuubuzi nyawo ekibuzo. Kibuuze. Billions 15. Nzigabe. Nzitemeteme. Bebe kuba nsabyeyo ewasale bazireese bazikwasisa. Naye tebannazibawa. Naye nze mbadde ngamba nga tebannabakola kyonna ono omwana byakoledde entity ebya music Eddie Kenzo bamuweko 5 billion. Dr. Jose Chameleone bamuweko 5 billion ate bamuteke ku payroll. Kati zine billion ezisigadde 5. Zibabawa bali abalala. Bagabanyezeeko aleeso omulimo Bebe Kulu. Mwami Bebe Kulu afuneko baweko ne bapromota bagenda okuteekateeka. Anti nze nkubuulira Chameleone ne wano mu ggwanga ne bwagamba nti addukewo n'Amerika emwaniriza. Njogera boogezi mazima talina kye yali ampadde Chameleone. Bwe twogera ku bayimbi abasatu mu ggwanga ku listi yo baani ababeerako? Abayimbi abasatu kugwe ba big firi kugwe. Anti kati nze ngamba wadde n'ennamba. Anti nkugamba nti Chameleone number 1 naye atwale bifo 10. Chameleone ate ngage mazima agadda. Ate Kenzo nene atwala 8. Ayi ne Kenzo najja. Kuba Kenzo akoze nnyo. Akoze nnyo Kenzo. Nnyo. Mwana mujowaje. Ani ali awo mu 18? Awo. Ani awo. Ndeta ababandi. Kasajja kamayinja nako kayimba. Jakuba. Mayinja tazanyirwako. Gusokolete mayinja wali. Mayinja gwe twatuteekawo. Kadi mayinja omulaba bungamba abasatu ngenda kugamba ntyo. Omusajja gwe bayita mayinja. Chameleone Eddie Kenzo. Kasooka ne kayimba oluyimba bwa Afirika ne kakwata Afirika bwe kati. Ne katandika okumenya ne katugitumbe mu bubajjo nga kamenya bwe kagabako. Akasajja kamayinja bannange. Kyonna tekiri. Kasajja nako kayimba nnyo. Buuza. Billions 15. Esebo. Zote myetemye. Abantu abakulaba bakaaba amaziga. Nge bawulira ng'otemye billion 15 baziwadde Chameleone billion 5 baziwadde Chameleone. Omanyi maternity ward zobogabye. Malwaliro temuli daga tubulira tuli mu kwogera ku government. Government muleke kugiyita government muleke giyita entity ya byabusuubuzi. Government kintu kinene lebeera ne sente. Eggwanga Uganda lisobola okuba nga likuŋŋaanyanga 100 billion 150 billion every day. Oba 20 billions buli mwaka. Kati obuwumbi 15 ku government it is a pocket change. Abantu baleke kubalimba. Tuli mu kwogera ku entity ebya music eyina okubaawo mu nsi kuba naye ereeta sente. Esawa zino abayimbi abali mu kuyimba batuswazizza nnyo tetukyalina muyimbi n'omu. I'm telling you sagala kuyimba nnyimba z'abana abantu abaziwa na stars no bagegenya bugegenya. Kwa mwaka kafaananyi nga tufunye omuyimbi ow'amaanyi nga bw'olaba Dr. Jose Chameleone ng'akomyewo Chameleone omuto. Eggwanga liba limaze okwewanika mu bbanga kubanga agenda ebweru w'eggwanga n'akola sente n'aleeta emitwalo gya $1 wano. Jogera ku Kenzo mwana yakuba Sita Rosi. Ensi etandika omwogerako Sita Rosi ndi boosi. Nga n'abazungu bayimba Sita Rosi ze Sita Rosi nga bayimba kati omuntu buli lwafuluma n'agenda aleeta $1 wano. Abasajja bannakenya abakongo bache aba Sweden bonna bana bakayanira Chameleone abana baga katugendeke Uganda bwajja okujja kulaba Chameleone gyazaalwa basasula sente z'ebyobulambuzi baleeta sente nyonyi gye balinye sasula emisolo wano ku kisaawe kwegwa n'ebintu ebirala bingi kati ziri sente za health budget eyita ne entity eyabya music UNCC nayo neeyisezaayo naffe minisitule y'ebyobusuubuzi naye balina okubayo sente ziyingirira mu baki mu basuubuzi tuleke gamba nti sente ezo kuba kwonoona nsimbi esente ezigula eddagala zijja nazo ne sente ez'enguudo nazo ne zijja ono Bebe Kulu bye yabadde ayogerako mutuufu naye era next time tujja kujja nga sente ezo nzitemyetemye 15 billion it is a small money pocket change nabo sente butono nnyo ku sente zirina okubaweebwa kubanga entity erina okuba nga efandingibwa esobole okuleeta sente endala bwe kityo bwe kiri. Kati president oyina ekibuuzo anko tanguyiriza olw'obudde ku billions 8 zoyogeddeko kuw'omuntu nga n'ennyumba mwazimba era abanaku be bamusasulira ennyumba eyo ng'ategese lugogo
Uganda wanolowo olira nono ndi muno kiba ndi bana Uganda baunga era abannansi balina okusasulira abantu bwe bati enki kubanga kamiliyoni buli lwategeka sheru gogo ku cricket oval abazze okubaguza product gyalina era abo kamiliyoni gye bali eyo bonna balina okujja okwegattira mu ambulera bode ya futa ebyobusuubuzi because they are businessmen and women kuguza music buli lwajja wano naga nti atadde wali agenda kuyima befuula olwo aba akuguza product gyayina neba ne Uganda zibansobera otegeka ekivulu oli najja nagamba wategese ekivulu mpayo tiketi ey'obwereere n'omubuuza nti gwe mu dduuka lyo litunda sukaali nyinza okujja nenkusaba kilo ya sukaali music it is a business oyo mwana Kenzo omanyi lwaki mwagala nnyo nti atandise okukyusa abantu obwongo ng'abalaga nti guno ogw'okuyimba nagwo muki mulimu copyright omuntu najja n'ayimba akayimba ne kakola emyaka gyonna naye nga yasasula omulundi gutya naye ng'omwana w'omwana n'omuzzukulu omusajja Kafero yayimba nnyo yali badde musajja muyimbi w'amaanyi naye essaawa zino famire ye eri mu kubonaabona kubanga ennyimba ze yayimba tezimugasa. Okay. President katudde wali ku gundi ku main hall otugenda otambulira waliwo ekibuuzo kye babuuziza Douglas ne kimulema okuddamu kyenjagala oddemu mpaayo abayimbi bo bataana abakyala bw'obeera otegeka ekivulu b'osobola okugemba nti no bano bagenda okundetera abantu obudde buno abayimbi abakyala Queen Sheba asobola okuleeta abantu naye kimulesa abantu nti tayimbayimba music industry abayimbi bagyonoona yonna yagwawo kubanga buli ajja okulaba show alaba byalaba omwaka oguwedde kati tebakyanyumirwa era kyova buli ssaawa abantu bayayana bagamba nti muleeteyo akayimba akapya okiraba akayimba akapya akasaba kubanga ebikadde tebikyamunyumira omuntu yali badde ajja ku stage nga zze okulaba omusajja agenda okuyimba oba omukazi nga amusuubiramu ekipya ky'ataalabye eggulo naye essaawa zino ne bwanajja n'ayimba nze n'omuyimbi wange omukyala Harriet Sanyu mukase ndi mutendeke kyatutondebwa abakyala kyatutondebwa muyimbi mulungi Irene Namatovu muyimbi mulungi naye njagala abo basatu bakusaba bataano isi abayimbi bange bataano oli mutegeka kivulu oyagala abasagala abanaleeta abantu tebakyaleeta abantu kubanga tekyali bizinensi tebalina kipya kati yali Sebatta eyagendanga ku stage n'azimbako obuyumba n'azannya abantu ne banyumirwa nga bwabwe banyumirwa so eyali mu Serena naye essaawa eno abayimbi ba Uganda tebakizimba bafuuka bayaaye bakwabuzi sente z'abantu ne batambula ne bagenda tebamanyi nti nno eno bizinensi ennene ayimba ekintu kya laavu eyali badde azannya omusajja abayimbi abaleeta abantu tewakyali baleeta bantu tewakyali balema okumanya nti okuyimba mulimu baali balina okusooka okukakasa nti okuyimba kuno mulimu bw'oyimirira bwoti ku stage abantu olina okubasanyusa basigalemu ennyonta nti n'omwaka ogujja banaakulaba kati balinga abaakolimirwa abayimbi baffe yes n'osanga omuyimbi ng'ali mu kuyomba mbugundi lwaki yagenze n'ayimbirako gundi ow'ebyobufuzi kati kitegeeza nti bino baabijjamu okukakasa nti mulimu ne balowooza nti n'omuntu akolayo obukozi naye byonna bagenda byejjusa kati bw'obeera kati otegeka kivulu kyo otunula mu industry ogambe ndeetaani bataano bwe batebenjagala anti kati olw'okuba tegukyali mulimo kati abantu bategeka just kubalaba bulabi kwetunda abamu badiringireko bwe banaaferaafera ku bantu bababbeko ssente naye nga tekyali bizinensi wadde tewakyali bayimbi bakyala baleeta ataani Shiba for example yes katugende ku Shiba mukama ansaasire Shiba tonyiigira bambi njogera mazima ntonyiigira olina muyimbi wange wano tukolera abantu kati kale naye kati katugende ku muyimbi gwe bayita Shiba katugende ku Gravity kuba yanyiize ddala twagala bataano bakyala kale tujja kudda ku basajja party kati Queen Shiba
ayagala miliyoni ekitone nnyo miliyoni 10 okumutwala miliyoni ya mutwala Luweero musawo agenda Luweero esente ze miliyoni 10 wetaaga post 15 post 15 za bukadde buna omwana agenda okuzitimba agenda zitimbire miliyoni 5 ezo zifuse miliyoni approximately meka wetaaga bana za miliyoni ngemu n'ekitundu ku 2 kati kitegeeza n'okuzisibayo kubanga bana bwe baya mitwalo 2 bagisibira mutwalo yes kati wokuba bana za miliyoni 4 kitegeeza n'azisiba agenda kubawa miliyoni meka 2 kati ogenda okugatagata expense nga ya bukadde 3 tonatuuka ku bidongo tonnaba kutuuka ku saawundi ate omuyimbi we miliyoni 10 nga shiba okumuteeka ku mutindo ayina okubanga sound gyayimbirako nayo nki nungi nja kubala expense next time bwe tunaba tuzze ngenda kuwandiika expense yo nayo nange kulage for example zinne ekidigida ku Kesani asinga ekya Joke Events and Marketing Agency nze ngenda kikubalira expense yonna kati n'omaliriza nga shiba gwe wapangisiza bali abantu balabe banyumirwe gwe nga ne mu shoto limu nga waponyuse doduse kubanga sente sizize ekivulu biringa ebivulu bye baloga teri ategeka kivulu nga talinaako bbanja taliyo ne bwaba balamu kale obute banabo muwola kuba kati weteka shiba abukadde 10 tajja yimba yekka olina okuba ne group esookawo group esookawo eyo kati abaana bano bago ne ba first grade be bakoze group abadduke walutaaya muli kibijigiri balinga be baloga teri group wangala myaka 2 abadduka walutaaya abo badduka walutaaya mulimu ayidamugo bana bayimba bulungi ne kati ogenda okubala nga abantu abo expense yo naina bojigatte eri mu miliyoni 5 mu meka oyagala otegese oli musuubuzi oyagala kusoloza miliyoni 7 abo be bantu bameka ku mutwalo be bantu 7 miliyoni 7 kyova osoloza abantu 15 abalabi balaba bantu mutwalo yajjuzza buli akubanja akeera mu nnyumba yo ng'abanja kyova olaba bapromota b'ebivvulu tewali wakwegombesa okujjako olinga ayongerako ekirala tebegombesa muŋŋambe ani na musajja wange generation promoter ani nobody ebizibu byayina nga yabikubuulidde oyo omulaba oyo ayinza butadda ku TV ng'ategedde nti eggwanga ligenda kumulaba lyonna kuba bagenda muno nabo bamukwate bamusibe amabanja gayina anti nze nkubuulira mazima teri mutegesi wa ebivvulu ali bulungi okujjako abasajja abagundiivu for example mugerezaako nnyo kuba tasobola kunyiigira agiketi kati yategeka ennaku ezo sho ne zimusala nnyo naye tosobola kulaba kubanga mugagga nze businessman senior businessman atunda amataka ayina bondi z'emmotoka kati guno agujjamu ng'omulimu gwekinywa oyinza kuleeta banywa ku live wano ng'ategedde agenda omulayo essaawa 5 ate bamusibe ebizibu byafunidde mu mulimu guno yakamala tegeka kazibwe Sembogga alla gwemanyi ebizibu byayina tebyogerekeka mbagamba mwenna bali wana bandaba ebivvulu si business naka okujjako abayimbi nga bakyusizza akatiba nja kwogera ne Kenzo president munnange omulimu guno agukyuse abantu batandika okukyusa mu performance buli abalabire eddala nti eno bizinensi akulabye leero ng'asuubira n'okuddamu okulaba enkyasanyuke banyumiza saalaba ku bivulu ebyo maneja Katongole ebizibu byayina nga yabijja mu bivulu tobala muwendo maneja Katongole naye asobola okunyumiza n'onyumirwa kale lwakuba tupapapapa naye mbadde njagala kugamba ebivulu nze saabirabako ebyo ebyanyumanga ennyo baseba tebazimanga obuyumba ku siteegi baani ne banyumisa nnyo ne bazannya bamisa Kisemakula ne bazannyira ku stage oli n'anyumirwa nga laba misa Kisemakula afuuse omukadde afuuse omuvubuka afuuse omusajja omulungi ebyo bwe bityo saabiraba kati mulina kuddayo eyo emabega naye balema n'okumanya nti omulimu gwa music gwe gwabawa obugagga bave ku mahoteri gaabwe baddeyo bagukole bazimbe n'ebizimbe ebirala mutegere nti eyo bizinesi eyeemalirira ogenda n'oyimba n'ozimba amayumba n'ogenda n'oyimba n'okola bizinesi endala kuba kati mwe musaana okukola zi franchise naye ng'omulimu mugusigaddemu naye omusajja gw'osasula ssente n'atuuka ku so n'aganyiize basebo ne banya tetujja sukakaawo omukulu tujja mweyongeza mujja kuneeyongeza kati eyokubiri ogatunnyonnyola basajja leero ogambye abakyala tewali bakyala baleeta bayimbi baleeta ssente tewali sinot business ngamba vinka wange omuleseewa anti nze nkugamba mazima sagala kugamba byeyagala kuwulira